Akobuntu mu bantu kalaze luddawa bye tukola mbulamu bitwongera buganzi mu bantu oba byongera kutukyayamba bantu ebyobufuzi kabeera kaseera buseera ne tubyamuka naye ate tubitambulizaamu obulamu lubeerera. Omusajja abadde wa NRM nga ne t-shirt gy'ayambadde avuga mmotoka kika kya Fuso n'afuna akabenje. Ono okugulu kukutuse ng'asaba buyambi bantu badduukirize kumutaasa asobole okufubutuka mu mmotoka eno mwafunidde akabenje. Unfortunately abantu bakyogedde katenti ke bamuleka afe olw'ensonga avuga bipande bya NRM nga bwe kigambibwa nti emmotoka bye badde yeetisse bya President Museveni n'ekirala omuntu ono y'omu ku basibye gavumenti mbu mu buyinza ekirala mbu omuntu ono kafe NRM akakalwe kafiirwe. Obuntu bulazeewa mu mitima gy'abantu kye tuyita humanity. Ngenda kubulira details za kabenje kano even nkuwe video eri full eyogera kabenje nga bwe kabadde. Bwe nvaakaawo abantu basatu bo kikakasiddwa polisi nti battiddwa abatuuze mu district Robert Kyagulanyi Center mu gyali mu kwolekera olunaku olwaleero Koboko. Kakati abantu basatu battiddwa n'emmotoka ekika kya drone neteekebwako omuliro era bwetyo netekena yonna neggwaawo. Polisi etuuseewo enkya y'olunaku olwaleero okulaba ogubadde number plate ne details eziviiriddeko omuliro guno n'abantu okubanga bafiira mu kabenje ngenda kubeera nga mbikuwa bulungi nnyo nnyini ddala. Frank Gashumba akkiriza agambye kaabe Katonda kaabe Lubaale Mwami Museveni taata muhoozi akaseera abantu baba batuuse ne bakakulaga nti keekano please ne bw'onaaleeta eddogo eryava ebwamba n'ekyaggwe your time is over. Frank Gashumba akkiriza okusinzira ku bizze birabikira ku rallies z'aba presidential candidates most especially ebyalabikidde mu Arua buli wa NRM ne ba propagandists okosaako ne ba analysts ne ba supporters bye boogera bigenda maaso n'okuba nti birowoozesa abalala nga abatannafuna musaala oba nga amazima bwe batakyasobola geekweka na kugakweka balala. Bwe nvaakaawo ngenda kukulaga interpreter oba omuvuunuzi eyannyonnyodde n'aleka Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'awuniikiridde. Omuntu eyannyonnyoledde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu eby'Emmaracha akawungeezi k'olunaku olw'eggulo Bobi Wine byamuweddeko omuntu n'atwala show era okukakana nga results zishokinze buli muntu. Nzikiriza neewungulemu katini nnyo bwe nti bwe nkomawo nzije ebigambo tubyogere ensi etegeera amawulire agaliwo olunaku olwaleero. Nkomawo kanzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa ekyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yarzuquna salatu wassalamu oba maze ottuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale nkwanirizaako buterevu yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okosako okuba ng'otugoberera mbitundu byonna gy'osinzira okutuwuliriza team earphones kansubire gye muli abateeka butesi earphones amwe matu esimu ne mugirekaawo ne muwuliriza Viki kiki kyagamba ne musigala nga mukakalabya emirimu gyammwe. May God bless you. Video giweka like
nkusaba busabi kijambako okubanga edduka ku speed etenkanika information netuuka kwayagala okugiraba okosako n'okugiwuliriza mukadde ne nkusaba twegatteko mukadde wange ng'osubscribinga ku mukutu osobole okufunanga updates eza buli kaseera eza buli kadde ne nkujjukiza KSK Care Center bakugamba nti twala omwana emabega wa Voxim emachinde we basangibwa bagende maso n'okulabirira omwana oyo nga gwe bazaalira ddala bano bo beteeka mu kiti ky'okuba nti be bannannyini mwana oba be bazadde b'omwana ne bawake omwana wo esusso obususi omwana n'abanga afiiringa nga ali ne muzadde we akoye ba maids wako kutuntuliza abaana akoye empisa embi ez'aba maids ez'enjawulo oba abantu bumulekera ku miziga abaana leta mwana wo mu KSK Care Center basangibwa Makindye ekifo kigazi bulungi bayonjo security weeri omwana ne wobo yagala mulekawo lunaku lumu naku bbiri oba wiiki namba bo bajja kubeera nga abalabirira omwana oyo okutuusa lw'onaamukima enamba z'essimu kweziri ku screen osobola okubakubirako ne babeera nga ate ofuna details ezisingako kaawo ebisigadde bijja kuba bitambula bulungi nnyo nga byekola byokka munzikirize nsooke n'okuteeka okusaasira kwange eri buli muntu agenda maaso n'okuba nti alina obulumi bwayitamu nsooka okusaasira kwange eri buli muntu alina obulumi bwayitamu waliwo akabenje akaguddewo olunaku olwaleero emmotoka kika kya Fuso namba UAX esigadde sizirabye bulungi nga drive oba omugoba w'emmotoka eno abadde ayambadde t-shirt ya yellow era t-shirt ya Mwami Museveni ekisinga okubeera nga kyewuunyisa bw'afunye akabenje abadduukirize abazze okubeera nga bamuyamba bamutuuseeko ne baggula oluggi ekyenjawulo ne balaba nga omuntu abadde avuga emmotoka afunye akabenje yeetaaga obuyambi ayambadde olugoye lwa NRM oba ayambadde t-shirts za NRM. Addition to that ne basanga omuntu ono ng'emmotoka gy'avuga ekoze akabenje oba efunye obuzibu emmotoka erimu ebipande oba ebifaananyi bya President Museveni. Abantu bagenze maaso n'okuba nga boolekeza ebigambo ebisongovu n'okulangira omusajja ono olw'okubeera nti ayambadde engoye za NRM. Bobi Wine alina statement gye yakola n'agamba nti mujja kukiwulira nti naffe abanyigirizibwa tuli ffekka. Naye ate abantu oba oli awo bagikozesa si bulungi, abantu oba oli awo busungu bwe bubayitiriddeko, abantu ebintu bibasusseeko nga kakati tebakyayagala kulaba kintu kyonna kyefaanaanyiriza yero. Tebakyasobola na kusooka kutwala bulamu bwa muntu nga first priority. Kakati baliwo kubanga batwala obulamu bw'abalala for granted. Vile togenda jigaziya nnyo. Kakati for safety ekisooka nzikiriza nsooke nkuwa akatambi kano wewe yeddakiika 3 tukalabe ffenna nga nange wendi wano Pavins nja kusaba tokagaziya nnyo for safety kasigalaawo tuwe katambi kano tuwulirize ennaku eri mu kunyolwa and of course tunoonyaako obuntu akabadde mu katambi kano akabenje we kagweriddewo video gitu omusajja waganya omuyamba mbu wakuba wa NRM alemedde mu motoka amagulu gapinyise baleme omusika y'omukuba wa NRM emmotoka etise ebipande ba NRM bya Museveni ati mubiraba emmotoka etise ebipande bya NRM emmotoka etise ebipande bya NRM mugalaba baganya omuyamba wa NRM batubonyabonya mu kibuga ekikusa kyekino moloka etise ebipande bya NRM baganya omutaasa tola mu t-shirt omusajja mumuyambe oliwo enyalemu embeera embi ekusa ate bamuleka amenekere omwo leka bamusikeyo tumukube enyalemu nena namukwatako alina amazi fa
Fa! Oli weni ale mfa bwa sena welembi. Le café. Watu era sikamu. Sikamu. Ah, motaleka. Aske. Bana leo bijinzi. Kenda bayo. Ndio bala kubenya ale le café. Bala chiyeke mbele mjabo. Balekena mwe. Kaba mulangire muko. Tuje na mujjayo. Tugenda kujja ina watu yambale nyalemu. Muli wa nyalemu. Mwe muri olabisa mwe muri okweyita amanya mu mingati. Mwaba. Saje bigere bimenyese. Awo! Lekao! Woi! Omutwe kuge kana akatwe kagenda kuvaako. Kamulamuko. Benakuta. Oli wanasika muko Saidize yajagisika muyo kulole mulira wetu. Wewe genda mu maso. Genda mu maso ngada kulyeri. Musajja amugenda dawa zeno. Musajja afena awakakaruka. Genda mu maso. Kansoke mbuze ekibuuzo bantu bange bannaviki exclusive ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Ddala kituufu kye kibadde ekituufu okukolebwa? Yes. Ekyo kye bakoze kye kituufu ekibadde ekituufu okukolebwa? Yes. Newankubadde bakatambi kaleke pavin tokazannya nnyo. Newankubadde waliwo obutakkaanya mu byobufuzi. But kye kibadde ekituufu okukola? Bannange munzikirize neoleyoko ebigambo mu luyimba lwa Walukagga ate kirungi naye yeesimbyewo. Yayimba n'agamba nti ebyokulwaza n'okufiirwa yagamba ebyobusungu n'empalananze nandisabye banywanyi mu kulwaza n'okufiirwa bidde ku bbali tufunengayo akadde akeekubagiza mu mitima nti mu kaseera ako tuba mu kunyolwa. Bwe nkoze research ke nkwasizaayo kaakano kakati Bobi Wine bw'abanga avuganya Mwami Museveni ng'avuganya Mugisha Muntu avuganya ne Kasibante avuganya ne Munyagwa n'abalala politics bwakusanga wakati mu junction oba masanganzira nga weetaaga okubaako omuntu gw'osindikira helping hand oba omukono ogw'obuyambi tetwalisaanye kusindikira muntu oyo helping hand instead of okola separation okwawukana yawukana. First of all buli muntu wakukirozaako. Bad roads are everywhere. Enguudo embizo ziri buli wamu. Ekyo tukkiriziganya. Secondly ebitowa NRM byebitowa NUP byebitowa FDC byebitowa JEM wa anti nebibiina ebirala. Thirdly abantu abasekerera bannaabwe nga bafunye obuzibu tebabasekerera lwa kubeera nti baagala okuseka but babasekerera ebiseera ebisinga okubalaga nti mwefuula ba akyesirikidde kuffe ebitukwasa ennaku. N'olwekyo bwe batosaidinga naffe ku bitukwasa ennaku togenda kufuna lunaku na lumu lwa ssanyu lyaffe mu ssanyu lyo wabula ogenda kulaba essanyu lyaffe mu nnaku yo. Essaawa zino Uganda kati weeri bwe tuba nga tusobola okusanga omuntu afunye obuzibu ng'afunye akabenje yeetaaga bwetaazi kumuyamba kumujja mu mmotoka mwafunidde kabenje naye ne tutasobola ku contributing efforts zaffe ku savinga bulamu bwa muntu oyo kitegeeza nti politics atuuse kussa erisembayo okubeera ebbi. And even kino kiba kituwa buwi kyakulaba kyakuteeka mbwongo na mitwe gyaffe
nti omuntu bwafuna akabenje politics ayina okubeera nga amusevinga oba politics ayina okuba nga amunyikayo. Kino ngenda kukyogera nga Vicky nga situnuulidde bibiina bya bufuzi nga situnuulidde kiki kyempagira kiki kyowagira. First of all, omuntu yenna bw'omusanga nga yeetaaga obuyambi bwo nkusaba tosooka kutunuuliza bya bufuzi kumuwa buyambi. Sooka omuwa obuyambi omala omutunuuliza eby'obufuzi. Bamaze ne bayamba omusajja oyo ne bamujja mu mmotoka eyo. Amagulu ge gabadde gamenyeddwa, steering ngega dashboard ezze nesembera n'enyigira y'amagulu ge nga takyasobola kukola ki kufulumayo munda gy'abadde. And it's more conflicting. Ayinza okuba si abadde driver omugoba waayo nga y'omu ku babadde munda, driver nga yafubutuseemu n'akola ki n'adduka. Nga bwe kiri nti driver bw'akola wano akabenje asooka kulowooza kupirimpya. Naye omuntu ono yadde ayambadde olugoye lwa yero, ekyamazima tukkirize abadde yeetaaga okusooka okutaasibwa, then oluvannyuma ne tulyoka tumutunuuliza byonna bye tukoze eki bye tumutunuuliza. However, abamutaasizza basoose ne basooka okumulaga obubi bw'ekintu kyalimu nti emmoroka gy'ovuga evuga bipande bya President Museveni, but nga waliwo allegations eziraga nti mwami Museveni ebipande bye bisigalawo ate ebipande eby'omuntu amuvuganya byo ne bijjibwawo. So I think akabenje tojja kaleka Pavin akajja tufunisa obuzibu tutobiraga nnyo. I think Uganda etuse ku level etwala politics ku mutendero omubi. Tokaza etuse ku mutendero omubi ekyo tukkiriziganye. Bwe banga etuse ku mutendero omubi kiki twetaaga ekituufu okukola? Twetaaga okukola ekyo ffenna kye tukkiriziganya nakyo. Aba NRM ebise bisinga badde basinkana aba NUP mu nkuŋŋaana zaabwe, but bawanga bali peaceful na NUP badde baaniriza peaceful ne bagenda. Aba NRM bwe basinkana aba NUP, aba NUP ne balaga nti balina bad energy eri NRM bamuvinga ne batambula bulungi. That's healthy competition, healthy politics. Ali healthy atali mu kusikangana na kuba nti tulina busaasizi eri abalala. Osobola okumpa kiki kyolowooza ku bavubuka bano abasoose okusomera omuntu ali mu bwetaavu oba okutaasa obulamu ebizibu ebimutuusiddwako ebimutuuseeko naye nga bimutuuseeko ne bagaana okumutaasa olw'ekyo kyabadde yeetisse. First of all, Moroke wandagadde ng'erimu ebipande bya President Museveni ng'ate n'agirimu ayambadde olugoye lwa President Museveni oluliko ekigambo protecting the gains. Kakati abantu bagamba bwefa akaluluko tubenga tukawonya akaka NRM ke bali kozesezza okusigala nga ba protecting gains. Omulala navayo n'amugamba nti mmwe mutubonyabonya tugezaako okwejjako omusajja mmwe mumutulemezaako. Omulala navayo n'amugamba nti ne bwofa ebituluma obadde weefuula atabiraba. Kakati ekibuuzo kiri nti ono bwafa ebituluma byo biba bifudde oba bibeera byo n'ebituluma nabyo weebiri. Naye nsabe tukonsidalinge obulumi tusooke kusevinga bulamu bw'abantu at first, ebirala bijje nga bigoberera, but at first leka tusooke kugoberera bulamu. I'm so grateful nti abantu abo bamaze ne bayamba omuntu oyo kyekyamazima. Naye oyo omusajja kyemmanyi agenda kukyawa NRM obulamu bwe bwonna n'abenjuye wakubagamba besonyiwe okuwagira kye bayita NRM. Olwekyo kyalabye NRM kyemutuusizzaako oba okwambala olugoye lwa NRM n'ofuna obuzibu nti abantu bano babadde ne option emuleka n'afiiramu. Naye ate ne kyebakoze kyokka bw'oba wa mutima munafu kikumala okufa okunyamba nga musoose kunnangira y'ensonga lwaki abantu bafa. Abantu ne bajaguza ne bakuba embuutu, not because nti bafudde bano abaseka si baakufa, but because ono afudde ye abadde bano abalabanga ki, abadde abalabanga abantu olw'ebyo bye bayitamu ebibanyigiriza oba abadde abalabanga bisolo olw'okuba ye wali ali mu comfort zone. So Ugandans politics tukkirize tumuzanye
naye ate obulamu bw'abantu tukkirize bwe buba busookanga ku mwanjo. Otherwise tugenda kufiirwa obulamu bw'abantu bangi nga tuli mu bintu ebyokusaaga, nga tuli mu bintu ebyokutwawula yawula newankubadde politics yentabiro etambuza buli kintu ekiri mu ggwanga. Awo bwe mba nvuddewo kitalo nnyo abantu 3 battiddwa olunaku olwaleero mu district y'e Koboko. Abantu abattiddwa mu kaalo akamanyiddwa nga Diobe mu parish ya Metino mu district y'e Koboko. Emmotoka kika kya drone namba UA 1086 BP era nga okusinzira ku ndabika yaayo ebadde emmotoka ya tourism. Emmotoka ya tourism evuga ba tourists oba tourist vehicle ezo zivuga abalambuzi. Emmotoka eyo bagiteekedde omuliro n'abantu 3 ne babatta. Abantu b'ekitundu bebekozemu omulimo mu matumbi ng'ekisizza bano n'ekireetedde emmotoka eyo okuteekerwako omuliro kwe kubeera nti abantu abo bateeberezeddwa okubeera nti bazze babba ente z'abatuuze mu district y'e Koboko. So police etuuseewo ku makya n'egenda maaso n'okwekenneenya crime scene n'okukakasa investigations zaayo ku biki ebiviiriddeko akabenje k'omuliro na obutemu obukoleddwa oba mu justice mu mbeera efaanaganako ko bwetyo. Amateeka poliisi bwe batesobola gateekesa mu nkola abantu bajja kukola obuvunaanyizibwa bwabwe okwekuuma because police ekugamba weekuume naye esobola okukola ki okukukuuma. Kakati ate n'ekirala poliisi ekuuma abantu na biki na bintu byabwe naye ate la poliisi si evunaanyizibwa okuuma amakaago buli lunaku oba buli olukya. Naawe ng'omutuuze ovunaanyizibwa 100 ku kinnaakyo ku properties zo n'obulamu bwo. Yensonga lwaki bw'oba ovuga ng'ovuga ndiima obulamu bwo bw'oba otadde mu katyabaga. Traffic police obeera yo ogiwadde buwi kaseera kazibu kakuddaabiriza byogenda kwonoona ku nguudo, kuddaabiriza kujiwa milimo kujja kusikawo. So bano babadde babbi bante bateeberezebwa nti babadde babbi bante abadde bazze okubba ente mu Kiboko Koboko abatuuze ne beekolamu omulimu mu matumbi awo ne bagenda maaso n'okuteekera emmotoka omuliro. Kati ate nekuba abafiiridde muno be battidde muno tekinnakakasibwa mannya gaabwe kubanga tulaba babadde balambuzi oba kituufu babadde babbi banti. Abantu balunda ebisolo byabwe abavubuka abataagala kukola ne mugenda maaso n'okuba nti mutigomya abo abateekamu obudde bwabwe ne ssente zaabwe n'okwewaayo kwabwe ne batandika okulunda. Kakati mwe mugenda ne muteeka ente mu drone. Drones ezo mumanyi okuzijjamu emitto. Bangamba bajjamu emitto mu mmotoka eyo ne batikkamu ente ezisukka mu nyanza na kyewuunya. Omuntu omu yangamba nti drone esobola okgendamu ente 4 ne baziyingiza ate ne bazijjamu nga namune mugamba ekyo kisoboka kitya. Nangamba wait a minute eyo prime egendamu ente 2 n'enfa. Bangamba nti pulimo egenda mwente 2 nefa jukira nali nafadda okungamba nti drone egenda mwente meka ente 4. So details nja kuba nkomawo mu mawulire gaffe ag'olweggulo nyongera okubeera nga nzibawa ezinaaba zisobosa okufunika ku story eyo. So identities z'abano abajiridde oba abattiddwa tezinaba kubanga zifulumizibwa naye emirambo gyabwe gitwaliddwa mu mochale okusobola okubeera nga gyekebejjezebwa. Bobi Wine nno olunaku olwaleero gyagenda okuba nga asembera gyagenda okubeera nga asookera okuba kampeyini ye esookera ddala simanyi oba gyagenda osookera oba okusembera naye agenda Koboko bw'ava Koboko automatically ayingira ki ayingira n'eyombe
Yes, so I think obulumbaganyo obo tewina we bugenda kubanga bumukoseza mu ntambula ze azagenda okubanga atambula onaku olwaleero bazaali mu kubeera nga atambula. Kale kakati awo bwenvaawo Frank Gashumba akkiriza kyaddaaki abantu abakubira NRM ekikopo era abagiirawo omubiri ne bagidefendinga bajja genda bakkiriza mpola and bajja genda amazima bagajjayo nga bagoogera slowly by slowly. Frank Gashumba agambye mwami Museveni nti sabo taata Muhoozi kekibeere kine bosomba abayimbi ba East Africa bonna tewali kye bagenda kuteeka ku mmeeza. They have nothing to put on the table. Ekyo nkiziza mu Luzungu naye yakyogedde mu Luganda. They have nothing they are going to put on table. Tebalina kye bagenda contributing because in 2021 they did the same thing. Kampala tebakuba kalulu mwami Museveni bakola ekintu kyekimulira leero gye wagenda mu wabanga n'ayimbi mu 2010 mwami Museveni ebitundu ebimutanga. Oh, you give me franka gashu mumpe tumuwulirize ate tunagamba ki mpa ddoboozi ly'ensi muwulire Pavilipo. Taata Muhoozi sebo Saabalwanyi taata Muhoozi ne bono kunga abayimbi ba mu East Africa abe Kenya ne Tanzania no baleeta mu State House tewali message gye bagenda kugamba bantu baddemu kulonda. Say that again. Kino nkyogera sebo Yoweri Museveni Saabalwanyi taata Muhoozi ne bono leeta abayimbi ba East Africa Kenya Tanzania bona no baleeta mu State House tebalina message bajja kugamba bantu bakulonde tubonga nawe. No way. Abantu baagala bizibu byabwe bibeere solved. Siku kuyita mu bayimbi 2011 Museveni yalina abayimbi president siwe kiri Kampala yamuwangula. 2016 yalina abayimbi yamuwangula. 2021 yalina abayimbi yamuwangula. Abayimbi si bagenda okuleetera akalulu abalabi babaddeyo bonna nga bangi. Kinateeka nkyogere bano abayimbi bonna bennalabe mu State House no batwala Nakasongola ne bakola concert ku side emu ne Bobi Wine akoya ku side emu. Bobi Wine abasinza abantu nkyogera abayimbi bennalabe mu State House nga mwagala okukakasa bakole concert Nakasongola on the left ne Kyagulanyi bonna n'abatabaddeyo abayimbi bonna mu Uganda abayimbi bonna njagala bakole concert Nakasongola on the left ne Kyagulanyi akole on the right. Sekibaawo Gavumenti eremye okutegeera ebizibu ebiruma abantu tebaagala nyimba baagala malwaliro masomero makubo na nguudo nnungi gwe nga bakuwa akalulu. Abantu boogera ebintu bina malwaliro masomero makubo na mazzi tebakugamba twagala bayimbi oba nyimba. No way. President Museveni akoze ebirungi bingi neta kyayina kyayinza kwongerako kino kibagamba yennyini yatugamba ne Patrick Kamala kyomuntu kasoboze emyaka 75 wali kyayina kyosobola kugattako. Yes nti n'amaanyi ne viga. After 75 the vigor, I think there's some scientific idea there that maybe the vigor is not as much after 75 years. So that one I wouldn't quarrel with some. I know there are some leaders who have been leading even beyond 75, but I think if you want very active leaders, it's good to have the ones below 75. So are you saying you wouldn't go beyond 75 yourself, sir? Not at all. Certainly not. I wouldn't. You get it? My biggest fear in Dala now I is surrounded. I name Yayo Jimubako Bulichintu. Ani. Yoweri. Yes, these are facts. Luachi Bulichintu Chibera presidential directive. Presidential directive. So Sabo Yoweri. Never let abayimbi be Kenya no muyimbi wa Tanzania na yimbe Bawazali. Diamond Platinum Zoe. Nebo no muleta. Nebo leta bano ba nameless. Abe Kenya. Abagata ku bakenzo. Bonna. Kyagulanyi abakuba ekivulu.
Saba India bagenze wa mwami Museveni. Baina che bamugattako. Tewali. Personal gain. Bo bajja kufuna munga boy era bafunye dda. Walo bawazirandi cruiser bichebi yes nenga tebayina. Tuli mu Uganda mu mukirizi. Swear anambole wafunda twagala. Nakasongola. Ewagazi. Side ye no. Side NRM. Side B. Kubanga tubabulidde abali mu government bali miyo kutegeera ensonga eno. Tebayiga. Buli wotuuka bakaba ki mu mazzi, malwaliro, masomero, nguudo. Kikiruma abantu. Mami wange tafayani afuga Uganda. Naye ente bwerwala waliwo veterinary doctor najjo ogikolako. Mami wange kisinga omuluma. Agenda myaka 7. Nti buli lwalwala ajja Kampala omujjanjaba. Okay. Ayayaya. Ebituluma abasalawo kusirika buli kimu bakimanyi basalawo kusirika ekimala mutuleke basajja bannamwe batugamba nga abasajja bekyanga bannamwe batugamba nga batubuulirira nti abasajja befuula kayimba ka Kingsa naye mucho Frank Gashumba ensonga zayogerako tezaawukana na zitwatandika kuogerako tezaawukana na 2011 besije yayogerako tezaawukana na 25 26 27 28 225 bana Uganda ensonga zebaze bakonako ezenjawulo sometimes abantu nga bano balowoozesa abantu nti omusaala guba guluddeyo newankubadde babeera boogera mazima bati babanga abalowoozesa abantu nti omusaala bulijjo gwe bakolerera okuba nti boogera ebitali bituufu nga babika ebituufu n'ebitali bituufu ng'omusaala guluddeyo bulwi nalabye Calvin Kayanja of recently nambazanyidde ng'ababuulira kiki Arua kye yakoze Bobi Wine na butya bwe yamwelkamize Frank Gashumba akubuulidde nti ne bw'okwata aba artists ba Uganda n'obatwala eyewala no bateka ku left ku right no teka ko Kyagulanyi nga ye tagenze na kubalale tagenze kuyimbira abantu kuba entertaininga abatwalide message ye bibalume yenchuka they will choose to go to Bobi Wine's side they will leave side ya artists kubanga artists agenda ku entertaininga agenda kukunamira agenda kukubisa emikono ne kusaidi endala Kyagulanyi agenda kwogera ebyo byo waleseeka ebyo byotambulira mu woli ne kubo lyozotambuliramu ne costs z'emisolo kugamba buli kintu nga kitambulanga bwe kiri Kugashumba sina bingi byengenda kumwogerako era oyo mujjeko omukono now here comes the story yes Pavin you know what to do Here comes the story. Bobi Wine olunaku olweggulo yabadde mu kisaawe kya Opi Grounds gye yamalidde campaigns ze olunaku olweggulo bwe yabadde amala district ye Maracha yakyamuse Maracha yawelkamize Bobi Wine but that's not the issue. Where is the issue today? Issue eri ku interpreter oba omuvuunuzi eyesowoddeyo okuvuunulira Bobi Wine kano njagala ko tukawo obudde Bobi Wine byamuweddeko oyinza okubuuza lwaki nseka oyinza n'okukiita okwesesa but njagala katambi kano okawe ku budde Bobi Wine yayise omuntu amunnyonnyolere avuunule ebintu mu lulimi lw'abantu ab'Emaracha lwe bategeera nga ye abyogera mu Luzungu naye omuvunuzi yatuuse n'awamba omukolo nannyonnyola ng'annyonnyola bulumi bw'ayitamu takyannyonnyola Bobi Wine yadde okuddamu okuwa Bobi Wine omwaganya okwogera yavuunule Bobi Wine n'afa jjukira yali yafa dda mpa story bakatuwe Pavini ensi yeewulirireko interpreter yanyiize okay we go Police, we are concluding in 5 minutes. Yeah, man, say that, brother.
We cannot give you money to buy you. We cannot only give you one thing. That is a promise of our integrity. President, first listen. Do you know? As I contest as the 85, the NRM government came with 60 million. They wanted to buy me off the race. Eyo dimani muzubari ni rande monkoborisi emetitasa de monkoborisi eziki milo ni kaliasia lekekene mankureti tsa akire bade aprake midere wa yema iko badewa ezoni te yosakubo. Thank you for that information. Ate masete na simani doba aso pensi tauruba eyo azi badara sobera. Let me tell you, in Marasa here they construct a bridge. Even before the bridge is finished, the water has already swept it away. It is only in the Marasaya. Erino Arumba Rasadia, Emirigama, Erino Arumba, Uganda Zindulu, Rumba Rasadia, Bantara Sobe, Ata, Bazinga Tini, Kuruk, and Kumatini, Zirauduri, Yurimo, and Uganda. Man, for the people of Tuzo, let me tell you another story. Yes, man. If you go to Kampala right now, the meat you find there, the people who are doing the hardest jobs in Kampala are the people from here. I know, man. I know, man. I used to hide around the rock. I know. Let me tell you one another thing. Tukirize oba tugane byonna byayogedde bituufu. Yadde sibimanyi naye nzikiriza byonna bye yabadde ayogera bituufu. Walayi yabadde annyonnyola mutima gwe. Yavudde ku mulimu ogwamuleesezza ogw'okuvuunula ne Bobi Wine n'atuuka nga akkiriza atunula butunuzi n'abanga ayagala ayogere oli annyonnyole oli n'amugamba Bobby wait a minute n'abyogera mu lweka n'amala n'amugamba ati kati ate kankuvuunulire abali mu lweka bye mbagambye kati ate n'addamu n'asukuma. Bobi Wine yasese yatuuse n'afa essanyu n'agamba you know what ekyamazima omusajja kamuleke ayogere. Ekirungi byayogera bali bakkiriza bagamba ne Bobi yabadde tabitegeera naye nga audience eragoona ali ku mulamwa ate byayogerako byebyo ebibanyiga ebibaluma, which means yabadde alina obuwi kumuwaga ahead n'amugamba yes I know my brother noli n'atamulinda ono kwongera ku my brother n'agattawo. Let me tell you this my president. Interpreter Bobi Wine kyonna kyekiri interpreter kyabadde annyonnyola kyabadde kiva ku ntobo ya mutima gwe andi kituufu yadde sikimanyi. Omusajja afudde yakyusiza n'erangi yakyusiza ne kala nga nnyonnyola so mweraba babiri mweraba ngenda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma ghafir wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze otuuka ku
eky'obuwanguzi. Amannya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'eddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala. Okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa Kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.